Onkwebaza omulungi ali ku lutimba lwa Salamu TV. Tukyeyongerayo ebitebenkeza obufumbo. Saidi y'abakyala n'abaami. Tetujja kunyigiriza nti tuli ku saidi eno wabula tugambye tetuwawuddemu nti bakyala oba abaami nibo tutunuulira ebitebenkeza obufumbo. Nkyayine Hajjati Mwajjuma nga tutunuulira Nagirinya ensonga eno kizza tutegeere biki ddala ebigezaako kuba nkugambye nti tewali alina mu masters tewali alina degree era ekigambo obufumbo kyalema okufunako gwe batikkira nti ye amazeeko nti era yeye mutuufu wano nedda wabula tugenda nakwejjukanya kwebuulirira nakusaasirigana nakwesonyiwa ebintu ebimu n'obifuula kitundutundu eri obulamu bwo ebya munno obufumbo obusobole okutambula. Hajjati Mwajjuma, nga tukyagenda mu maaso n'ensonga zino z'okulaba nga ebitebenkeza amaka gaffe, gwe okimanyi nti waliwo abaana ab'obuwala nga yajja mu maka ge n'omukwano omungi ennyo ng'era awulirawo tabaddeewo tabaawo ate Mukama ffe yatuwa omukwano mungi nnyo nnyo okwagala ku ki ekyo. gwe okimanyi nti ffe abakyala senga omwami wo aba akulaze nti akwagala akulabawo okimanyi kiri bwasindamu obusinzi n'agamba leero tebintambulidde bulungi banajjawa ssente okimanyi nti bw'omukwata obulungi ayinza okuba na $5,000,000 n'agamba mwami nina $5,000,000 zino tuzikolemu ki okitegeera gwe mukwano ogwo gwe tulina eri ki eri abaami baffe nti singa omwami aba akukutte bulungi n'omukwano omungi ennyo ojjayo wekka ebyekyama tolamba bagamba mbu sente za kikazi era okukuta nazo ku musajja kyo nedda kiralamuko ne bagamba towa musajja sente ebyo birala nnyo abakazi bawa abasajja sente bagula amamotoka n'amuwa ekirabo okitegedde lwaki tubanoonyaamu mukwano ogwa nnamaddala era oba omukaabira olowooza lwaki twalibadde tulwana obujja mukwano naye omuntu n'akulabanga kasasiro fe tugende mu maaso tutebenkeza amaka gaffe. Tubadde twakwogera ku nsonga emu ey'okubeera nti abakyala mwesuuliddeyo gwa naggamba temutona bulabu ddala ne ka vesti ne ka gundi ne kakulema akoomunda wandibadde wabyeko ebyewandibadde obutonotono mukyala obwo butono ne bwoba tokola nga Allah yakublessinga engoye ezisookebwako ku mubiri nga bwe ziri zonna sokisi panti kino byekwata kale wakiri omukyala yidi netuuka n'akakofiira k'okugulira omwami wo ne kakulema abakyala bagula ekkanzu za $5,000 gw'oli kuki nze sirina nze tampa nze mukwano nkugamba nti ostylinge apu banno bakuleka omwami bimusanyusa nnyo ng'omutonedde ekirala Hajjati Musana ekiraga nti no omwami omulaga omukwano ekiraga kumufaako ebya bulijjo. Lwaki omwami waagenda omanyi zino essaati ze bambala Hajjati Musana essaati y'omwami nebeera nga wano ewasemba yeefunyaamu kiba kitegeeza nti tebagolola okitegeera essaati egyenjogerako nga bajozezza emirundi ng'etaano nga tebagigolodde lwaki omwami waatuuka kweri essa mu mugongo eno jjajja gye batuula abamu bavuzi ba mmotoka oliyo by mistake kaakati no waliwo ebyewuunyisa abamu bawalimu oli n'agenda okuyimira ku kituuti enjala sinsale atandika inna alhamdulillah nga batandika kulaba maala gakole nahmaduhu nasa nga amaala gakomeeri naye ng'alina omukyala atandika okwogera eri abantu nga ekkanzu erimu obukindo 3-4 bw'aba yayambye n'agigolola atandika okwogera eri abantu nga n'okuguba ekkanzu yaguba. Nina mukwano gwange Hajjati Musana neebuuza lwaki abakyala abasomye banansonyiwa abamu n'abasomye naddala bino ebyensi banayo obufumbo buganye nnyo ba sisters abasomye simanyi lwaki. Nina mukwano gwange yafumbira omwami muwalimu kakati ate yayina balamu be alhamdulillah bamubuulirako kati olunaku lumu nga ajja mu bo balamu be omwami oyo seeka bwe yajja mu bo nga bamulaba ekkanzu teteredde ne bayita omuwala neegwe tolaba ekkanzu ya seeka bwefaanana omuwala muzibu kigenze wala abantu n'okuyita
oba oliawo bano bo bali keen balamu be beetegereza baagala kirungi ate nga n'omukyala baali bamwagaliza yali mugole yakajja naye mbutufu wakajja n'abaana tonnabazaala ekkanzu ekulemya oggolola kaakati munnaye ne bamugambako omukyala yabaddamu n'abagamba nza nga yeekutte mu mbina nzaawo we mwagalira kani imagine ajja tumusana mbwawo wayagalira omwami we tebamulaba abawala mbadde nkyabo njagala mbongereyo ekiyinza akalabo koyinza okutonera omwami wo n'asanyuka gwokimanyi nti okugendako obugenzi bwa nazaalawo nga si poroguramu ya bbaawo talina kyagimanyiiko owulidde gakenyini nogenda n'omusaba butabi njagala kugendako wa maama oba n'omuweereza mobile money namugamba maama salaamu aleikum muli mutya obulwadde yo otya neeyo okitegeera amata olina buli kimu olina nogamba maama kale kuteereddeko abiri gaako ajja kukuba essimu nga musanyufu akubira mutabani we ng'agamba taata weebale nnyo kukkiriza nti ffe tubawadde taata mwebale taata munnange weebale nnyo weebalire ddala ekitegedde ekyo kijja kuba kirabo kyaki tubawa butips kirabo kyekusifu tekiyise mu ye omukyala afaayo ate teri mukyala ayinza kukola ekyo maama wo ng'ate takwagala kitegeeza kiragirawo automatically nti omulaze ebirago ekyo nakyo kirabo wadde ng'okiwadde nnyina naye essanyu lyafuna obanga akoze eki ng'awadde omutabani ye obufumbo buno bunatulemera bwereere bwangu allah bw'aba akusasidde n'obutegeera ate nawe ne weewaayo n'oteesuulirayo gwa nagamba abamu balowooza byangu n'agendayo ffa kati ng'oyo gwe nkugambye mukyala muyivu era ajja kugamba kitabani kyo kyekimpa ssente nze nzijjewo ezikiwa gwe abaffe gwe tolina mikono oli mulema tolina maaso wakisoma wamu nti gwe tolina kukola kufunako olaba n'omubaka muhammadi sallallahu alaihi wasallama omukyala gwe yasooka okuwasa yali musuubuzi kakati gwe talina bwongo okubeera creative bakyala mmwe mubeere creative mwagala mutuulaawo omwami aleete emmere aleete sukaali akuwa ezigenda ewamu okuziika omwana wa kojja we yasabye school fees ate gye bazaala ebukojja ewa nnyoko bafudde abaffe omwami naye alina ekika kye alina maama we alina taata we kwegamba omwana w'abandi n'omufuukira omugugu bw'atakuwa leero ngoga nti kisiraani oyo tampa tandabirira era gundi oli mulema olaba n'omulema naye akola muyiye ekyo kibadde ku nsonga ya bulabo era tukitegedde bulungi nnyo tubadde ku nsonga y'okugamba nti omwami kola ebimulaga ebya bulijjo ajati musana ebiraga nti omwami waali ebimwawula ku basajja nga ne bw'anaabeera ku ofiisi gy'akolera oba wonna w'akolera ajja kubeera nga mu butuufu bwe baba banyumya ebiboozi mukyala wange ampisa bwati mukyala wange ampisa bwati mubutuufu ajjamu ekyenjawulo n'agamba maama Imurani wanjawulo ajja kukwawula olw'obwo obutono bw'okola nga ki mbagambye tinga okumutonera obulabo ekyokubiri ne mbagamba okumuyonja tubadde ku kyakumuyonja n'enkunnyonnyola omukyalo oyo bw'ati bwe yagaa nti nze mwagaliraawo ne bw'ota omuyonje bajja mmulaba bw'obanga eimuyo gwe kyokola byokola obikola aleme kulaba balala ne bw'ota omuyonje bajja mmulaba ate bwe banaamuyonja agenze kubanga biti bya muwogo bwe bagamba bwe bagamba bekirandira mubasaasire nabo baagala birungi waliwo omukyala ayinza okutonaga nti omaroyo kikaye mbutufu abulamu kalipeya just okitegeera mukwata nemutwala musuuti netugula bino oba tokyayina abakazi bashuga mami nabo nga bato ajja timusana va ku bashuga mami bawala bato bava mu mafamilies agali welofu tujja kuba twaliraawo lwa nsonga omanyi kakati tuyita sugar mami ateeka mu sente olwongofuka sugar mami abawala bamaze okusoma n'azimba ennyumba ye n'agula emmotoka ye ng'alaba okugenda ew'omusajja ng'alaba kijja mumalako ki mirembe nayagala oyo wuwo owa part time atajja mumalako mirembe muto naye ajja kufunaga nti wembalabalamu oyo wumalu saizi yange sigambe mukawumalu ntinyiiga mpadde kyakulabirako okitegedde so kyekyo ogayalira umaaru nga bamutuwa sikulimba basajja leero tuli mu mulembe gwakuvuganya gwakwegayirira abawala bangi abakyala bangi oba omanya tukuwa obukodyo bwogenda okukozesa otebenkeze eki ate nga
omulamwa guli nti gwe omukazi gw'olina okuzanya paati ennene oyagala amakako gabeeremu emirembe ojja kugateekamu oyagala gabeeremu entalo era kyennyini kyojja okuteekamu kyennyini tuli ku nsonga yakusatu ebireeta nsonga yakubiri tuli kanyomero akagamba nti kola ebiraga nti waali nti omwagala obadde okimanyi nti Hajjati Musa n'abakyala tebamanyi na butya bwalina kwaniriza mwami wengaza awaka atunuulira mutunuulire tamanyi nti haga eri omwanguka bagiwa omusajja tamanyi nti omusajja bamugjamu ne sitookisi Hajjati Musa natamanyi nti omukyala nti n'amapeesa gano bamusumulula like omwami muyise nga bebi bw'obanga oyagala emirembe mu bufumbo bwo n'obutebenkevu kubanga buli gy'anaabeera okujjukira obuntu obwo obutono bwe tuyisaamu amaaso nabanyumiza ne mbagamba nti waliyo eyo omukyala mukwano gwange yanyumiza nti yebbaawe tamanyi bwe beekuuta kiwulira Hajjati Musa omwami we tamanyi mbw abasajja beekuuta babanaaza yes bukyanga awasa omukyala oyo oba ngambe unfortunately oba fortunately omukyala oyo namba 2 okitegeera oliawo oli namba 1 oliawo olinga yafumbirwa by mistake omwami agenza agudde ku mwana muwala abitegeera waliwo n'ebintu nga byo sibibuulire nga biri nakyo okitegeera ebyo bwe tumala okuzaala nsinziira n'obuvunaanyizibwa olumu bwemba nnina munnange olina obwana olumu nazadde balongo eno bali wano totandika kuleeta baana wakati wammwe okitegedde era naawe olina okunsaasira akusaasira si byampaka n'obujja bantu abo balwanira omukwano okimanyi naddala ekiro abasajja bagamba oba oli awo omwana kabira ebbeere ate kati nawe olina birala byokugamba ate nomugamba neŋŋamba banda kiki ekyatuuka wano basajja babyogera nnyo mbu waliwo essaawa omwana n'azuukuka nga ne taata azuukuse eyo nayo tabbu eri awo mu makati g'abafumbo tetugitegeera kitegedde kati abantu abo ababiri abantu abo ababiri olaba Hajjati Musa abaana Allah yabatuwanga birabo tumwebaza beyawa abaana tubasaba abatukumire era twongere eddala tuzaale kubanga amaka bwe butabaamu kuzaala munnange ate munnaye bwe butaba bugumiikiriza nnyo oba oliawo oba otuusa okuddayo ewammwe naye abaana bano tetubateeka makkati ga bino ebintu tubyawule ate oyinza okuba tomutaddeyo kati nga kyenva okukugamba tata ayinza okuba azuukuse alina kyagamba omwana ne bamuwa ebbeere baba bamuzaawo ogwokubiri tata atandike ebyo ekitegedde kakati awo tugenda kuwasa nti kamusasuze kubanga sirina mukazi anemeddwa kuba tuli kubitebenkeza ffenna amaka ono omwana wuwo waliwo obusongasonga nabwo obunafu obonno buleeta entegeeragana ebaawo Hajjati Musa n'akakantu era kati nga bw'okagambye kireetera entegeeragana ebaawo makati wammwe Mwajjuma tonnamanya manyi ndi muzadde kanzu mwami waba alina kyagamba Allah alina kanzu gy'abambaza ne bavaako mutegeere nti kati avuddeko kati ate omwana tumukolere omwana ate tunaamukasuka omwana waali asigalewo n'omwami waali omwami asigalawo n'omwana waali naye nkubiriza abakyala kyenvudde nkugamba kyennyini kyejagala okukugamba tusooka mwami Mwajjuma ebintu bikyemu okusaaga mukwano tusooka mwami omwana awogga n'ekiro kyonna omwana tumutetenkanya babiri awo tasobola kuwoggana kiro kyonna era abalimu ng'omwana yali azuukuse ekiro nga ne taata azuukuse bakimanyi bw'obeera nga ddala omanye ekyakutwala omwami wo kimanyi nti bw'asula ng'akolima bw'asula nga munyiivu kubanga ye bw'aba azuukuse aba azuukuse kati awo ekikuleetera okunyiiga kiki nkole ntya anyiize kubanga alina obwetaavu tabufunye buli nakyo awo eka debate yako azuukuse ye bw'azuukuka tazuukukira nsonga ffa aba azuukuse ng'akwetaaga ate bw'akwetaaga kiba kaseera omwana nno osobola omusirisa n'olimuwa oluvannyuma oba n'olimuwa n'omwami nga omukolako mu mbeera zammwe eyo nvuddeyo eyo tuveeyo
eyo nvudde bamama bakitegedde kituukawo nnyo era si kipya nga bw'okyogedde naye mu nsonga zonna omwana akaabye omwana enjala emuluma omwana si muyonjo taata gwe tusooka we prioritize taata gwe tusooka enjala mwe neebaluma taata omujjulira n'abaana n'obatetenkanya ku speedi bw'osanga taata ow'ekisa k'omuwadde ajja gamba kanakana kakaaba akayita akaweeko bwe liba lyenva akaweeko omunwe gumu naye ng'omulaze nti taata ye yaviirako bano abato b'olina so taata gwe tulina okusukkulumya okusoosowaza mu buli mbeera oba omwana ali mu mbeera ki taata kyevudde kugamba tekiri mu bwino naye nga kyekyo common sense yes oyina kwesa bwongo kyekisoosowaza kati naddala ekyo kyoyogedde tusoosa taata then omwana abaana balina ebibabuzaabuza taata bw'abazuukusa aba akwayitaaga ggwe wekka naye bba abaana balina be bazannya nabo balina ebibabuzaabuza asobola okuzanyisa kyazanyisiza n'osooka ojja taata mu ddiiro ekyo nno kyekimutebenkeza taata afaayo ajja kukwata kaayina k'omuwadde awe ku mwana naye toteekawo gaapu nnene nti kampe taata male neebakemu abaana bagira beerabirira nedda obakolako nga akaseera si kanene ka interval k'okoleddeko taata n'abaana naye nga taata omwami ndaba tuli kubitebenkeza obufumbo bwaffe ofunamu kyakuyiga ki nti essanyu tugambye okusingira ddala liva mu ffe emirembe gy'oyagala mu makaago madaamu g'ogiteekawo oba g'ogibuza mu makaago kikiriza oba kigaane olwabino Hajjati Mwajjuma ensonga zaali mu kusengeka ku lutimbe gaggadde olwa Salamu TV twagala butebenkevu bw'amaka tetwagalanga ku ntalo Mwajju tulina maaso ndowooza ensonga eyo etegeerekese lwakuba nti ate ebirago omukwano biyitirivu Hajjati Musana abaami bano mu bimu ku birago omukwano kiri ne mu ddiini naye ng'era kireeta omukwano wakati awo okubasabirako omwami abaami tukolimira bakolimira Hajjati Musana abakyala olw'okubanga bwe yabadde akomawo yaleese enva za mukene kakati ate agenda akulekedde kameeza ka 15 tekaweze ka mutwalo odduka n'okebera akameeza ng'omwami tannafuluma geeti omala okukatunulako omwolekeza bigambo taata Imran kati nno zino ssente tezijja kumala naye kakati mukene ye tugenda mulya tutya nga nno agenda owulira ebigambo ebiwerekera abaami tinaye kale ogenza naye n'okolima abaami nabo basupa ggulu nze saagala kwekubira kuba tetwawudde nti tukwata ku bakyala tetwawudde naye n'ensonga z'abaami weeziri akuwa ezitamala sente n'ateeka mu sitookisi n'azambalira mu kinu ekisembayo ne zimusookayo ku mubiri n'agenda ekisinga okwewunyisa n'akukuta n'empale paka mu kiyigo buga nti omuleetera ani oyo ye Hajjati buga nti ya Rabbi esente ze zimusooka ku mubiri obadde otya batandikira mu takisi tolizirabako atandika okwetema supeeya ng'ali mu takisi n'alayira n'erinnya lya Allah wallahi sente zimbuzi ze sente zo z'olaba kati agala bw'ati ayinza okuteekawo emitwalo ng'etaano laga nti olaba mu bulamu nina emitwalo egyo gyegyo gy'olaba gyegino kakati njagala kuwako omutwalo nenkya tugulireko abaana bali ebitabo gundi yalwadde sirinaba kufuna sente naye nga ze wallahi gwalayidde emirembe bagimaze mu maka gaabwe balayiralayira erinnya lya Allah ku bulimba naye nga kati bwonnyima nze mukyala wo osuubirani okuntu olemeddwa okutuukiriza obutono nange obunsikiriza nkole ebisaanyizo bino bye twogerako kuba wandeeta na bisaanyizo okitegedde nti abakyala twatondebwa kuweebwa ffe tubawe ebitiibwa tubagondere naye omukono gwo gujjudde supa ggulu awamu n'ekyo oyagala bwino muyita abakyala mujje muwulire abakyala bannammwe bye basomesa yes bajje batulabe naye gwe omala okubiyiga ebyo gwe omwami gwe okyusaako muneeyisayo noga nti naye Qur'ani nange ngamba ki ku mukyala wange Hajjati Mwajjuma sibula omulungi akulaba kadde katuweddeko abatulaba mbasibula nga mbagamba nti omukyala weefeeko ebimu ku bireetera obutebenkevu mu bufumbo mulimu nekya self love nga bwe nakibagamba omukyala bw'ateeyagale awaka tewajja kubeera mirembe ajja tasi ekyo tubadde tekikyogeddeeko awaka tewabeera mirembe ng'omukyala ye nga ye teyeeyagala tomuwa busente kalabo bw'omuwa ajja kweyagala atambulemuko agendeko nga out omukyala yeeyagale era nga nkomekereza mbagamba happy wife happy home
nkomekereza Hajjati Musana ngamba nti ntumiddeko nazaala wange Maama Sumaiya ne nazaala wange Maama Hanifa n'emikwano gyange mwenna abandaba nti akadde katukutte naye ng'ensonga ezirina okuteesebwako nyingi n'ensembyayo kino Hajjati Musana simanyi oba onzikiriza nti tutegeka tuli mu kibiina ekitegekera abakyala oba abali stressed ayagala gendako out mu mbeera eri halal Hajjati Musana naawe kennyini oba osobola wali owuzeeko nkutwale tugende eyo tuwuge tuzanye twepene okomewe wakanga mu butuufu omwami ogenda kumwagala birala nnyo era nga 14 ennaku z'omwezi lujja kuba Lwakubiri tugenda wali era Ekireka Recreation Park emitwalo 6 nga tuyinayo emizannyo gyonna ne swimming tubeera ne swimming lessons omukyala nodde wakanga oli wanjawulo ekyo nogenda kisasulira okay omulungi ndaba ku Kimba Rasalamu TV obutebenkevu bw'amaka buli omu ayagala okutebenkera teri atayagala kutebenkera naye kisookera ddala bwe tunateekawo ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala mu mitima gyaffe ne tumanya nti obufumbo ibaada ekyo kyokka kikutebenkeza n'otebenkeza omwami n'omukyala abakyala mukimanye wonna wooli nti ozoganya omwami oba omusumbuwa nga tannakuleeta mu maka naye bwakuleeta mu maka manya nti ebisaanyizo bye birina okufuula omwami oyo akwagale kuba yajja kumanyiiza amaaso ate ne gyayitira alaba bangi naye ebisaanyizo ebikufuula ow'enjawulo ku bakyala abalala by'olina okukolera omwami wo alabe nti ddala mukyala wange ono talekeka ne bw'anaagamba nti kankyuseemu kankole bwe nti era ajja kulaba nga wano we wakyasinga n'ebigambo ebyo nkukuutira nga nkugamba nti beera omukyala munnamaka bannyaffe baatuulanga ne babeerawo si lwakuba nti baali basanyufu naye baali basanyusa Mungu asanyukira nnyo ki abafumbo gondera omwami wo ejja nayo eri wansi w'ebigere byo ye muleke n'ogusango gwe oli muleka ku lunaku lw'enkomerero olifuna abaami abalala ku lunaku lwahera ng'ejja n'ogijje kuye anti ye yakugaja yegayaalirira gwe n'omukolako ejjana n'obugambo obwo atakumira mpeera kunkumire nkwagala nnyo omulabi wange assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu weraba